Nsanyuse nnyo okubeera nga naawe otaddeko omukutu oba akatambi kano kawulira ate ng'ogenda kasindikirako ne bannaffe abalala. Kulamusizzaako olwaleero nno akubuulirako enjiri eno nze mukyala Mitala Catherine era ndi mubuulizi wa njiri. Tugenda nno olwaleero okugiggya mu Lukka 12 olunyiriri lugenda kubeera lwa 8. Tujja kusomawo ennyiriri 3 zokka. Agamba bw'ati: era mbagamba nti buli alinjatulira mu maaso g'abantu, oyo Omwana w'Omuntu naye alimwatulira mu maaso ga bamalayika ba Katonda. Naye anneegaanira mu maaso g'abantu alyegaanirwa mu maaso ga bamalayika ba Katonda. Na buli muntu ayogera ekigambo ku Mwana w'Omuntu kirimusonyiyibwa, naye oyo avvoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiyibwa. Amiina. Ekigambo kigamba buli alyatula, ayatula n'akamwa ke. N'agamba nti buli muntu anjatulira mu maaso g'abantu, anjatulira mu maaso g'abantu. Wali otutteko omutawaana okwebuuza lwaki abantu bangi tebaagala kulokoka oba beesamba ebintu bino ebya Mukama waffe? Batya okwatula mu maaso g'abantu. Abamu batya abazadde baabwe, abamu batya abaami baabwe, abamu batya bakama baabwe, n'abalala bwe batyo batya mikwano gwange anaŋŋamba atya, ffe tubadde tujerega obulokole, banaŋŋamba ntya, ffe tubadde tufuuwa emmindi, banaagamba batya. Okutya okwatula nti naye buli alinjatulira, buli muntu alinjatulira mu maaso g'abantu. Bwe tuba twatula obulokozi, sigamba nti tumala kukuŋŋaanya abantu ne tulyoka twatula, naye buli we tugenda twatula ne tugamba bannange nze nalokoka, nina ekyama kye nafuna. Kubanga obulokozi kyama. Bw'oba ofunye ekyama ekirungi oyagala okigabaneko n'abalala. Buli alinjatula, kwegamba talinkwatibwa nsonyi n'ayatula nti nze banne ndi mulokole, nalokoka, n'ayatula erinnya lyange, n'addayo eka n'agamba omwami munnange nalokose, nga tatidde muntu nti oyo Omwana w'Omuntu alimwatulira mu maaso ga bamalayika ba Katonda. Bamalayika ba Katonda obamanyi? Bamalayika ba Katonda babeera mu ggulu ne baatulayo erinnya lyo, ne bagamba nti Florence wuuyo tumwatudde. Ng'omaze okwatula Mukama waffe ne baatula nti eryo erinnya lya Catherine muliggyeyo mu bitabo by'abakola ebibi, muliwandiike mu kitabo, kubanga ekitabo kiri kimu mwe tuteekeddwa okuwandiika ffenna abakkiriza. Erinnya lyo bwe lyatulwa, oba erinnya lyo bwe liryatulwa ne lisomebwa nga naawe oli mu abo abaayatula, bino ebya Mukama waffe byampankuwe. Omala kunjatula nange ne nkwatula eri abakulu abamalayika, mu maaso g'abamalayika ba Katonda, omala kunjatula. Abantu bandyagadde nnyo bamalayika, banene njagala malayika nkyalire, nange banne malayika njagala bwe ndiba nvudde mu mubiri guno bamalayika bannyanirize. Naye oyatudde okwatula kintu kikulu nnyo 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 nnyo, kintu kikulu, kubanga omukwatula mwe tufunira buli kimu. Toyinza kugenda ku dduuka n'osirika ne bakuwa ky'oyagala, era oyatula. Ne bw'oba ng'okwana omukazi ng'oyagala mmuwasa, era osooka kwatula ne mutambuza ebintu, ate naye yennyini n'ayatula ne mulyoka mutambuza ebintu, n'omugamba nkwagala, nti nange nkwagala, nti tukole embaga, nti kale, ng'oyatula. Buli kintu kyonna ekirungi kye tukolagana n'abantu abalala ekikusukka ggwe ku muntu omu, tuba tukyatula. N'ewa Katonda bwe kiri nti alinjatulira mu maaso g'abantu.
kale gwe oyatudde bwatuzi mu maaso g'abantu, kitegeeza buli lunaku buli gy'ogenda ng'okutegeeza kuba naye nalokoka. Banne nze sijja kunywa mwenge, nalokoka. Bannange biba byakusamira sijja kujja, nalokoka. Oba mmwe ab'ekika mugenda kukola byammwe mubikole, naye nze nalokoka. Mwami munnange ekyogambye tujja genda mu masabo olwaluli, naye nze nalokoka. Munnange ebyo sibikole kubanga nalokoka. Omwatulidde mu maaso g'abantu ne balyoka nno bakukwata ne bakugamba tugende era tugenda simanyi bwati simanyi bajjajja simanyi tugende ewa Sezaala ne Sezaala n'akukankanya n'omugamba munne taata nalokoka kyenvudde ŋŋaana okukola ekyo nalokoka mwami wange mwagala naye nalokoka n'omwatula nti wamusembeza mu bulamu bwo ate ye n'alyoka akukolera ekisingawo bannange okwatulwa mu maaso g'abamalayika ne Katonda. Ffe tumuwa ekinafu ye n'atuwa ekyomuwendo omunene. Okwatula kwe twatudde n'atuwaamu okwatulibwa mu maaso ga Katonda ne bamalayika be. Ekitegeeza gwe ng'oli ku safe side biri ebyokugenda mu Geena tebikyaliyo kubanga tewamukwatirwa nsonyi wamwatula. Naye aneegaanira mu maaso g'abantu alyegaanirwa mu maaso g'abamalayika ba Katonda. Wow! Bannange okirengera ekyo ne balyoka bagamba oyo tetumumanyi nti ssebo nze nakwatiranga omwawula ekitabo ng'agenda okubuulira nti tetukumanyi ate ssebo ffe twakulemberanga kwaya mu kanisa yasinganga obunene mu Uganda nti tetukumanyi kubanga tewayatula. Ebyo byonna wabikola naye nga toyatulanga. Okwatula kintu kikulu nnyo. Tusobola okukola ebintu bingi nnyo. Tusobola n'okuwaayo amataka g'ekkanisa, tuyinza n'okuwaayo ne ssente zaffe bagizimbe, tuyinza okukola ebintu ebinene ebikankanya abantu, naye okwatula Katonda, okwatula Yesu Kristo nga ye mulokozi waffe, si kwatula bwatuzi nti Yesu okumwatula nti ndokola, n'oyatula n'ogamba nina ebibi ndokola, ate n'omala n'omwatula nga ye yennyini n'omwatula bulijjo. N'oyatula Yesu Kristo okubeera omulokozi we ate n'omwatula n'omubuulira abalala. Era ayongera mu 10 n'agamba nti na buli muntu ayogera ekigambo ku mwana w'omuntu alikisonyiyibwa. Omwana w'omuntu ye Katonda. Omwana w'omuntu ye Katonda kubanga era bwe tuddayo mu 8 agamba era mbagamba nti buli alinjatulira mu maaso g'abantu oyo omwana w'omuntu yali yeeyogerako ye yennyini Mukama ffe. Omwana w'omuntu alimwatula mu maaso g'abamalayika ba Katonda. Yesu Kristo yennyini yagenda okwatula mu maaso g'abamalayika ba Katonda. Omwana w'omuntu ye Yesu. Naye ate kati luno 10 agamba na buli muntu ayogera ekigambo ku mwana w'omuntu alisonyiyibwa. Oyinza okwogera ekigambo ku Mukama waffe, bali bamusalako ebigambo ne bagamba wuuyo alya n'ebibi era alimu emizimu era alimu ebinankani alimu bino na bino, nga buli kaseera bamwogerako ebigambo nti naye oyo alisonyiyibwa. Ayogera ekigambo ku mwana w'omuntu alisonyiyibwa. Ayogera ebigambo ku Yesu bagamba yabba embaawo, bagamba yakolaki, ne bamuwaayiriza ebintu bingi, abo bonna bagenda kusonyiyibwa. Naye okuvvoola Omwoyo Omutukuvu tolisonyiyibwa. Naye alivvoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiyibwa. Lwaki? Kubanga Omwoyo Omutukuvu batugamba nti ngenda kuba Yesu bwe yali agenda yagamba nti ngenda kusaba Kitange abawe Omwoyo Omutukuvu nti anaabeeranga gye muli buli kaseera abeeraawo. Nagamba munnange lokoka, owulidde omukazi oyo bw'abulira? Lokoka, owulidde emizindaalo egikoola? Lokoka, owulidde oluyimba olwo? Lokoka, gamba ng'akupepereza buli lunaku. Omwoyo Omutukuvu abeerawo ng'akupepereza
ne bw'oba ng'ovuma ng'ovoola ng'okyawa abalokole ng'osindika n'ebintu byabwe obayiira n'omwenge naye ng'omwoyo omutukuvu agalokoka. Nti naye bw'oli muvoola kitegeeza bw'otolikkiriza byakugamba, bw'otolikkiriza bulokozi buno bwakupepereza buli lunaku nti lokoka lokoka, tolisonyiyibwa, togenda kusonyiyibwa. Bannange omuntu bw'aba nga azizza omusango n'atasonyiyibwa ziba zimusanze. Naye ate guno gulisangira ddala omuntu ddala, gulimusanga, gulikusanga oluganda bw'oba ng'ovodde omwoyo omutukuvu nga totegedde kulumiriza kwakulumiriza, nga totegedde eddoboozi eryo eryakugamba nti jangu, nti naawe weenenye nga bali abeenenya, naawe kkiriza olwaleero enjiri eyo gy'owulira, naawe yimirirako otwale eddakiika 2 ogiwulire. Naawe wulira ku bigambo by'omukazi wo, wulira ku bigambo bya musajja wo, wulira ku bigambo bya muzadde wo byakugamba. Omwoyo omutukuvu akola omulimu munene ng'atupepereza. Era ffenna bw'olaba nga tugamba nti twalokoka era abaalokoka, omwoyo omutukuvu ye yatwogereza, ye yatupepereza. Nagamba ebigambo bakubulidde biseeko omulaka, yatula lokoka. Ate era yatuyamba okutambula mu kkubo lya Katonda. Omwoyo omutukuvu ye Yesu yajja wano ku nsi n'akola emirimu gyo, n'abuulira enjiri, n'asomesa, n'afa ku nsalaba, n'azuukira, n'addayo mu ggulu. Yaddayo, tewakyali mu luguudo naawe osobola mumusanga nti namusanze agenda egindi, namusanze eri, nedda. Naye omwoyo omutukuvu ye yajja. Omwoyo omutukuvu ye yagamba nti n'abaweereza omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu takolera muffe abalokole ffekka, naawe ali awo. N'ebigambo bino byennyini bye njogera, oba oyo akataddeko akatambi ali mu takisi, oba mukyala we akawuliriza waka, oba muliraanwa wo ng'ayoza ngoye muli awo muwulira, oyo abantu bagamba nti ekintu kiŋŋambye. Ekyo si kintu, bamuyita mwoyo mutukuvu nga yakupepereza, yakwogereza osobole okulokoka. Omwoyo mutukuvu akola omulimu munene. Kaakati bw'oli muvoola n'omuvoola nga nze sirokoka, naye ng'era yakugamba lokoka, kakakazi akakambulira akaavu, munnange lokoka, ndirokoka olulala, ndaba era nkyali mulamu. Kasi toli muvoola omwoyo omutukuvu, tolisonyiyibwa. Nze omuntu gwe mmanyi yekka atalisonyiyibwa ye Setaani. Naye ate naawe bw'omwegattako n'ovoola omwoyo omutukuvu n'otomuwuliriza byakugamba, naawe togenda kusonyiyibwa. Eyasalibwa dda omusango kuba ntagenda kusonyiyibwa ye Setaani. Setaani ye ne bw'alisaba atya, ne bw'alyegayirira, ne bw'alyevuunika, ne yeevuunula, ne yeevulungula, tebagenda musonyiwa, ogugwe gwaggwa. Naye ffe batugambye nti naye naffe bwe tuvoola, novoola n'ogamba ebyo tebiriimu. Naye ng'eri omwoyo omutukuvu akupikiriza nga twala eri obwo obulokole mbusanga bulijjo, gwe naawe togenda kusonyiyibwa. Ogenda kubeera nga weegasse ku Setaani, ku lunyiriri lw'abo abatagenda kusonyiyibwa. Naye olwaleero Mukama waffe ayagala kusonyiwa. Mukama ayagala kusonyiwa, era olwaleero ngenda kukulembera mu ssaala eno. Kyemmanyi omwoyo omutukuvu ye gy'ali eri akugamba olwaleero lokoka, leka ebibi byo, naye gwe ogaanye bugaanyi. Kaakati nno bw'oba nga toyagala butasonyiyibwa, nga toyagala kuvoola mwoyo omutukuvu, ddamu ebigambo bino olokoke. Gamba nti ayi Mukama, mpulidde ebigambo byo, nempulira okwatula, nze nzennyini nkwatule n'akamwa kange. Nyamba osonyiwe ebibi byange byonna, kubanga mbyenenya mu maaso go, bye nakola, bye bankolera, bye nakolera abalala, ne bye neekolako. Byonna Mukama binsonyiwe, onnaalize ddala onfuule omwana mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyo kye bayita okulokoka. Gwe abavoola omwoyo omutukuvu obavuddemu.